Oli ku Suvi News Extra, ensonga za brunok Dr. Kuluthum naye aziyingidde bannange kino kiggweerawa Mukama Katonda. Kasooke mbatuuseko wano ka vidiyo. Biki byagamba ntanda kijjamusibirira bannange ate tweyongereyo mu maaso n'agaalira kuba go maama mayitirivu gookya bitya Mukama Katonda katumulabe. Ensebe weddeyo. Chinekewo. Oh my God, no. Obudde buyinza n'okuziba amasaawa ziri mu olwaleero ebintu bino omanyi Kigozi ayagala nnyo okuseka. Omanyi Kigozi ye buli kiseera aba aseka. These are serious matters. Aja tikamba buulire. Teri mukazi agamba nti nze am financial stable. Singa Zalyo yotasaba sente wa Diamond. Wadde tetumanyi oba azisaba naye era azimuwa nga taata. Owulira mukwano. Naye omukazi gwe baakuza ng'olina nnyoko n'ekitaawo toyinza tuula mu kamera nota ekikulu dola alabika tafugika ng'abawala baagala nnyo okufuga kye kibaagaza obuvubuka obuto. Ate dola yagambye brunok tafugika. Ati brunok musajja is a man yalina okufuga. Musajja tebamufuga. Bamufuga. Biti ngwagadde. Tafugika. Ajati nkubuulire osookera ku makya n'okwata emmotoka nga go wagigula n'ogiguliramu amafuta. Calvin Kayanja n'azuukuka nga sijageza ku Calvin Kayanja omanyi oyo yafa. Mwami Akiramu n'akwata emmotoka yo n'agifulumya n'agenda n'otamugambako. Mbadde muwadde obuyinja. Naye banaye brunok wama weeriire kasita bwe bazikuwa byebyo. Uno Hajati abarangidde bizibu muyina maasawo Sofia Nantongo bananga obusungu bungi nnyo brunok tebinaba kugwera nga wenjogeera biyingidde mu nirwasa Diana Nabatanzi talubuzeeko shiba kalungi byonna mbiyina mugamba mutya mwasibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wina atanaba kusubscribinga wano kubinga era ongende mu notification bell oli musiwanga byonna byemba nteekayo ye munnange MC Katisinef ebyabaagalana tosangayo kikyo munnange Diana Nabatanzi n'omwami Zambali Brasio Mukasa bali bulala ennaku zino era bo munnange bajjaji bakuno batandise dda okunoonyereza ebintu ebitabakwatako mbu maama nawankubadde ate era ekintu bakisussizaamu ko bwe mba nkugjeeyo munnange Diana Nabatanzi oluvannyuma lw'okuvayo nekiraga nti yayawukanira Jane Florence Nampijja munnange era omuntu obeera olina ofuna weekwata kuba teri muntu akola ki yemalira munnange ennaku zino yamaze n'atulaga mikwano gye emitongole era nga mwe muli n'omukyala Maureen Nantume nga Florence Nampijja we yatulaga RAP yatulaga okala abantu bayitirivu kati babiisanya nabo full figure Mama Museveni bannange ono ng'alumya bulala nnyo kasooke mbateereko ka vidiyo nammwe mwerabireko tweyongereyo ate. Gwe mwana mumuwe enkoko ne chips agenda kuntawanya. Bwaba agala mutereko ne akabuzi katono. Ngenda bakuwe enkoko ne chai. Obagala bakuwe ne kumbuzi oba yagala. Gwe mwana mumuwe enkoko ne chips agenda kuntawanya. Bwaba agala mutereko ne akabuzi byebyo naye munaye ndowooza Jennifer Fulfiga munnange ayagala nnyo omwana we kwegamba alinga Bawarabu kuba mpulira bagamba nti Abawarabu baagala nnyo abaana baabwe naye maama n'ono ku mwana atabuka simanyi oba abadde alina gwalumya oba kituufu omwana abaddewo oba abadde yeeyogeza bibye munnange nze naawe ate wenkuzaako sayidi zeeno munnange bo bajjaji bakuno batandise dda okugamba nti munnange omwami wa Victorian University nga iwakamaliza batu ya Shiba Kalungi ne Sindi munnange bakusaba ate era obongere bata endala eya brunok kw'otadde n'omwami lwasa bannange gwe wennaali eyo weebuuze bata eno gye basaba yaaki kuba brunok muyimbi lwasa si muyimbi naye balina ekibagatta bo nga bo ababiri kati munnange bo bajjaji bagamba naye nga wakola ya Shiba Kalungi ne Sindi neno nayo bagikusaba olowooza bato ki eyo bambi mu comment section osobola okumpa ate endowooza yo bwe mba nkugjeeyo eno munnange amazima agamaze ne gazuuka
kitegeeza Cindy Sanyu yali avuganya abantu babiri, omwami owa Victorian University munnange beeriko oluganda nani ne Shiba Kalonji, naye atutegeeza wadde beeriko oluganda naye tebaasaliriza wadde kintu nekimu ku sayidi ya Cindy Sanyu. Kambateereko ka vidiyo nammwe musobole okulaba ate nga abyeyogerera. Tweyongereyo n'agaaliro bannange. Katulabe ka vidiyo tweyongereyo nate. Oli nyoto otanga bagamba olina oluganda ku Shiba. Oli cousin sister wange Shiba. Nibe tudate I am a professional. Gwe katolooza singa nali nsobola okwekubira sandigambye nti ebyuma bya Cindy kabifeeko. Naye byafaamu dokita. Byafadde. N'okukola rehearsal Cindy basooka. Wawuliddeko tugamba show. Tugamba show. Yennyini. Kati kankubuulire Victoria ebyuma bya Cindy waliwo byatuuka byaleese nga tebikola nga yabyereetedde. Anti nga mumaze okumusabotaje. Njagala tukanye ye yabyekoze eki? Ye yabyereetedde. Kubanga buli omu yali alina okuleeta ebyuma bye. Ne bigaana bwe bigaanamu ne tukwata ssente Victoria University nekwata ssente nereeta ebyuma bipya n'ebimuwa era musanyufu ate nange musanyukirako. So mu memorandum of understanding between the two parties namwe ba organizer buli muntu yalina okwereetera ebyuma bye kubanga bw'okisigaza nga gwogenda obbibawe wabamu akagize agamba mwankoze eki mwansabotaagi nze naye gwe weerondera ebyuma byo gwe byomanyi nti byebikolera byuma byawe byali birungi nga bikola naye walimu akantu akakola kindoza baafunamu accident katono. Byate bya Shiba Kalonji nga tubitadde ku bbali bwentyo okuvuza ebutereevu paka wa Hajjati Sophia Nantongo munnange ono nno ayina wano akantu kaatugamba naye maama sigenda kwogera kyetaagisa ate nga nammwe mumwerabiddeko baanange. Muli mutya mwenna abaatuvumanga obwa step mother nga mulowooza kivumo nga kati naawe oli step mother. Sebanange ebyabaagala nabyo sisaayo kyange era siraba bali abantu nga bafunyemu obutakkaanya munnange nange neebeeri nga nteekamu omugambo ogwange ogutokomoka munnange bano abantu bali bulala ennaku zino bali bulala naye kyentegeddeko mbu era bali mu nteekateeka ate zitongoleza ddala kintu kyabwe kagamba bivujjukira baaliko ababiri era ne bazaala n'omwana naye ne bamala ne bafunamu kawo obutakkaanya afiye nadda ewuwe ne musika sinadda ewuwe naye munnange ennaku zino omukwano bo gubayisa mukamu era nga tulindirire maaso awo mbu era omukolo ogw'amaanyi gwalijja ku sayidi z'abaana ababiri kale munnange tubaagaliza bisinga baddemu bakwatagane n'omwana mu kika tebazaala omu omwana omu mu kika tayala munnange mutwongere n'ekabbe byakalala si we kiri bannange kale byebiri mu sayidi ezo wendaba wamu abantu ate nga bali bafunyemu obutakkaanya kyokka ate mukama munnange omukwano gwabwe n'aguzaawo abonooze bateereramu ddala essaala ey'amaanyi kale byebiri ate mu sayidi ezeeyo bannange omukyala mutwale va mu bino mu ate jangu onkyalire ate ezajja ewuwo omukyala mutwalire ddala ewaka va mu ebyo MC Cats bannange